olwaleero tulese omu ku babbi abachina naye ng'ava Malaysia yabba bano banne kuba nabo bachina yababba ssente n'abalala bangi abatali wano obuwumbi 20 ssente ezikunukkiriza mu buwumbi 20. Ekyewuunyisa nti ssente ezo zibadde zijja wano nga gavumenti temanyi. Kyetwebuuza ssente zijja zitya mu Uganda ne zivaawo ne zigenda mu bantu nga gavumenti yo terina kyemanyi. Tugamba ekyo misango kiringa money laundering. Ekyewuunyisa nti omubbi gwe tukutte oba agenda mu kkooti oba agenze mu kkooti ayina amannya g'ayogera ag'abanene mu gavumenti, era nsaba Oweekitiibwa Pulezidenti akiyingiremu kubanga zino ssente zisobola okuba nga zigenda mu mikono ekitali mituufu. Tubadde wano esimu neeva gy'eva mbw'ate omubbi agenda okuyingira mu kkooti olwedde gwe batute ali mu kkooti nga bagamba nti bamuzzeeyo, naye kituyambye nti tulwanye nnyo okulaba ng'ekyo tekibeerawo. Some Uganda scammers scammed there a lot of money, around $5 million because the gold dealing business. Those scammers, they have backup. They have some corruption, very corrupt Uganda officials give them backup behind them. So I passed through very professional Uganda track officers and the good police and the best lawyer. Yeah, wanted to give them justice.